Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Rafiki kama wewe, hakuna rafiki kama wewe, kuna rafiki kama wewe. Lydia, you're welcome. Narule, Jovi, you're welcome. Eddie, you're welcome. Patricia, you're welcome. Tracy, Christopher, Annette, Rita, Maureen, Becky, Ellen, Nakoraji, Abdul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena abayisilamu balamusiza era mbaniriza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Njagala osharinga video eno as much as possible. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu. Baba, ninasema asante. Yesu webale, Mukama webale, kwe Katonda wange. Kale katandike program mbaniriza mu service y'olwaliro olunaku luno olw'Essande. Ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022. Ogenda kukwata wowandiika ebyawandiikibwa byo oba wowandiika topics zo zonna ze tuba tusomyeko. Ogenda kukwata wowandiika owandiike ekitabo kya Luka essuula 1, Luke chapter 1 verse 26 up to 31. Naye osobola okusoma chapter yonna, kikola nnyo amakulu ng'osomye chapter yonna, then ojja kumanya n'ebisingawo ebirala bingi. Mukama akuwa okubikkulirwa okugaza ennyo. Tosoma akaako kokka ke tuba tusomyeko, naye genda osome chapter yonna, ojja kubanga ng'oyongera okufuna okumanya mu bintu bingi. So bw'omala okuwandiika Luka emu, bw'omala okuwandiika Luka essuula 1, bw'omala okuwandiika Luka essuula 1 owandiike kale copy CR copy. So bw'omala okuwandiika Luka 1:26 paka ku 31 owandiike ekitabo kya Samwiri ekisooka, Samuel chapter 10 verse 13 and verse 14. Samwiri ekisooka essuula 10 olunyiriri olw'13 n'olunyiriri olw'14. Era owandiike Samwiri ekisooka essuula 16 olunyiriri olw'11. Awo tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaliro. Ekyokuyiga ky'olwaliro nzize okwogera na buli mutendera gwonna ogwa Banna Uganda oba abantu mwenna abawulira Oluganda, kuba Mukama yatuma Ezekiel namugamba nkutumye mu bantu b'owuliziganya nabo olulimi. Juzi twabadde tulonda Kasese, Kasese boogera Luganda, kuba kakati ate nze candidate bwe munkwata ne munsulika ne mutandika okumpalula,
ekyo kiba kimenya amateeka si mu lukonjo. Mukama yantuma mu abo abakonjo abamanyi Oluganda neba naye Mukama mulungi. Juzi twali eri ewe molimoli emolimoli nga boogera Luganda kubanga kakati emolimoli ampise nangamba nze nveemu kati lwaki mbeera sivaamu. Mukama yantuma mu bantu b'empuliziganya nabo olulimi oba oli Boston abe Boston serwadda yazze naye bannanga abantu b'e Boston ngenda kujjamba naaze naye bannaye ngenda kunaaza ku bantu b'e Boston sirwa. Mutabani we yamugamba tata tofayo babange e Kampala bakumye visa nzireka nkikolere wano era naalwana ebbanga erino okuva lwenda bagamba babadde banoonya visa paka omwana lwe yagiwangudde serwadde ali Boston kyakola abuli Boston ajja batundula n'envunza mulimba. Gundi yakavayo Tom ate Tom gundi Serugo si yasookayo Serugo ani migadde ani waliwo ono ow'egindi ono yagamba bannaye Boston muliba naye Boston nange okuweera nga nzize nange nga nzize awo ndyoke empeere kubanga mama lwaki buli omu gani Kiganda yagamba mu 7 tetukyalina we tukola duli twagendanga ebweru nga tugenda e Boston n'okola si kuweereza kukola naye ngenda kujja nkole ate nze ataakolereko gundi Boston eyo wamma nvuddeyo ngambye wandika Luka 1:26 paka kwa 3 owandiike Samwiri ekisooka essula 10 okuva ku nnyolo lw'13 n'olw'14 owandiike Samwiri ekisooka era essula 16 okutuuka ku nnyolo lw'11 nzize okwogera n'abantu mu mitendera gyonna abakulembeze ab'omubiri n'ab'omwoyo abalinamu nga mwakolamu nammwe abatannaba kukolamu abali mu bukulembeze n'abanoonya obukulembeze kwegamba nzize okwogera n'emitendera gyonna era tojja kuva wano nga tofunye kigambo kyo mu linnya lya Yesu. Omutwe gw'olwaliro gugamba bwe guti ekyo kyonna ky'oli kibadde kisa kya Katonda kibadde kisa kya Katonda bw'oba olina ekintu ky'olimu ky'okola ky'oweereza oba ng'olina levo yonna gy'oliko tomera biwawaatiro si gwe wali asinga si gwe asinga no kibadde kisa kubanga Mukama okikuggyako kyangu nnyo okukikuggyako n'akiwa omulala very simple mangu nnyo not because wasoma nnyo not because oli mugezi nnyo not because atalina mpapula ye emuddi w'ennyonyi ate tamanyi na bwe bagibuusa tamanyi na bikolebwayo teyasoma talina yadde kalimwezi afuna 84 waliwo waddiguli oli mu kiyumba waliwo omwana omuwala gwe nabadde ndisikaasingako ko naye twabadde tuyogerako ko naye ku byono omusajja yagudde mu nnyanja yafudde gwe basse naye mmwe senga mubadde musobola okukwata omugole oyo omugole mumukwate sirabangayo omukazi mugumu bw'atyo oyo omukazi mumukwate atubuulire bawe yafudde atya abaana mwabalabye abaana ne be bayogedde babakokinze bukokinze wulira namwandu gwe balese muhanemuno yagambye bw'ati buli abanjibwa jangu mwabakaaba esente diriwo mwena mujja kusasulwa ate yo State House yakoze omulimu matendo kubanga ne speedboat zavuddeyo okujja okunyulula omulambo kuba ne helicopter kabuze katono zijje oyo mukazi mumukwate nze nja kusigala ku ludda lwange ne bwe nnaabeera omu arrest that woman gwe balese muhane mu naye waliwo omwe yagambye ono yagenda okuva wano okugenda e Bungereza ng'anoonya asayiramu kiwedde naye gwe anoonya asayiramu nga bakuwadde eri asayiramu ekikukomyawo okuleeta akawumbi wano nga gavumenti yakuddusa tennaba kuvaako kiki ye gavumenti egiramu etya awo State House yategedde ta communication yavuddewo amangu ng'omuntu agudde mu mazzi State House neemanya nereta speedboat ne banyulula omuntu nze mutabani wa Katongole ebintu binkwatiramu ate nja kusigala ku ludda lwangu ago arrest that woman banene bo bamugumu nnyo ng'oyo omukyala bwali maama era okutukamu bannange Abaganda bagamba bati ekyekango tekimanya muzira embwa bw'ogikuba omukalo esooka n'edduka netuuka eri kati akawono nziruse ennyama obwedda omuntu ankubye ennyama
neryoka ekomawo naye soka nedduka ebigere nga bisatu nebogalabe wa nika musajja abadde ampa kifui abadde ampa kifi sorry talibadde jjinja naye omukazi teyeekanzeemu arrest that woman arrest her. Ebyo si bye byandeese wabula ekindeese olwaleero kansooke nzijawo security alert zino tugende mu kigambo kya Katonda njagala ndekewo obudde bw'ekigambo kuba ebyawandiikibwa biri bisatu byonna nnyina obinnyonnyola ate olwaleero lwa service naye waliwo ebitalinda. 1 abagenda okwokya muganzirwazza bali mu muganzirwazza kati mbabuulidde mugenda gamba abulona omwana bannaaye naye njagala bannange bajookye musooke mutegeere nti mutabani wa Katongola ayogedde naye nkyogedde baleme kujookya muganzirwazza bagenda Museveni abantu b'otumye okwokya muganzirwazza bali mu muganzirwazza kati muganzirwazza bagenda jookya simanyi obeesulawo bwesulawo ekitibwa kiddire Mukama buli omu genda ku akawunti yo ne ku peegi yo abatuyita mu kiteeke eyo nti muganzirwazza Museveni ajookya kiro kya leero mwe temukoowa ojja kuba toswadde ne baba kusekera kubanga era nze nabyogera mwe muleke nze nswale ng'ekeereddewo naye nze bato eri wakati wange ne Museveni ffe tumanyi ekibeera awo ani yabikuwadde mukazi wo leero banaye muka Museveni bagenda mukuba emigaafe bufe angambye taasa abantu muganzirwazza bagenda jjookya ate nno ne mwabo bennyini mulimu abimpa mwabo abookya abo abakuba bbomu agamba gwe bagambe bwebaba nga tebatuyise ffe tugenda kukola omulimu. Musajja munene bwati muwanvu bwati munene atambula bwati omulala mumpi nnyo bwati be baŋŋamba ne baŋŋamba gwe abantu gukyogere bwe batatuyita NSSF tujookye bwe mukera ku macanga muganzirwazza bajookezza oba nga bagikubye bbomu bavudde mu State House mbabuulidde kati bwekeesanga weeri mwe mundeke nze enswale naye nga mumanya nti nze eri ewa Museveni omuwendo gulinnya kati si kyali ku biliyoni 400 waliwo yatuvuma eggulama waliwo ababeera eggulama ne bakwata obusimu ne baddaawo n'asindikirako munne bali ggulama kati ali ggulama agamba naye tukkaanye naye bannange pengepenga agenda kuvumira omuntu nkubuuliridde wano era Katikkiro njagala nkubuulira amazima eggulama ekiri ate wasookedde ku Lucifer yennyini owedde oyo Lucifer mpozi buli lwanazi kusaba zimuwe byonna mujja bitegeera ani yamukontakitinga ani yamukonekitinga byonna ne kyati ajja gibagirayo genda obuuze tumukunde yamugamba njagala tugira abaana naye nga ono gwoba oyise tamanyi oli kubanga njagala tuyeekere n'amulyako zaamuliddeko yamugamba gwe nze njeekere eggwanga penge naye banaye Katikkiro wabuliddwa abantu boyogera naye singa wayogedde nange omusajja omuganda nze omusajja omuganda gere omanyifu abaganda gere tumanyi twatambula butambuzi okujja okubeera abaganda we respect Buganda more than that aba boni baganda abo tebatya abazibu nnyo abo beefuula naye nze omuganda gere nga natambuza bigere okuva ebutale paka Buganda simala gazanyira mu Buganda penga jabbe babulira byonna just time mulindeeko nebuzo omuntu azze eggulama kolaki nga mwagamba tetulina byakola eggulama yagamba atya eggulama wali yaani naani eyo ye social media kati bwe bukya ku makya nga muganzirwazza weeri mutemufaayo mwe mulabe nti nswadde naye nze eno value erinnya kubanga nagaana 40 njagala 80 njagala 100 billions ezo zibaani trillions awo mbasingidde trillions njagala budget ya Uganda mukoleko budget nga buli musolo gwonna gwe babasolooza gwange gwonna ogw'amayumba ogwa TV ogwa ebipapula by'okunguudo byonna nga babakuba bipapula kunsasula kati gwe bw'onookera nga muganzirwazza weeri nga nze omanya nti eno value erinnye lwendirya mujja gwedda luwo we maama nga nze ndi eri nze nannyini URA njagala nkwate abantu bange Ebeni agende mu URA asolooze newankubadde muto nkwate maama Ebeni agende mu KCC asolooze nkwate Afande Katongole muteekewa nga ffe tufuga ssente za Uganda Afande Katongole teyasoma bamuwa obwa gavana bwa Bank of Uganda tusooke tujooge ekibuga bannange mwe mulooza nsaaga
kati gwe genda otambuze nti bagenda kwokya Muganzirwazza oyongere ku value yange wano kasitula banga Muganzirwazza ekeesezza ate bwekeesa nga bajookeza nga mumanya Museveni yesimidde entaana kugamba wonna togenda kufiirwa gwe yamba nze ninyerevu eri wa Museveni kakati ajooke yesimira entaana mbabuulidde ekyo nkiruddeko lwa nsonga kuba nze mmanyi amakulu gaakyo we najja okutema abapoliisi emitwe wenzija ekyo mbabuulidde ate si kyekyo kyokka diru yange njibabuulidde enkya bwe babasomera Governor wa Bank of Uganda Afande Katongole ye Governor wa Bank of Uganda mugambo omwana yayogera mutabani we yayogera dda anti tetulina Governor bagala kuleeta mama Mbabazi naye Mbabazi nkulabe mu kifo kya Governor ojja kundaba now Parliament tuludde nga tubagamba ku kifo ky'engogolo Parliament nabagamba bannange abaana bali waliwo ekifo kye bayita engogolo bwova eruweero ngodda ewa eggulu nabagamba ekifo kye bayita ngogolo mu Kisenyi mu Kibangirize mu Kitoogo we bayita Rubenge luli bwe baali nga bajjawo ebyokulwanyisa biri bye baali bamaliriza badisconnectinga buli kimu n'amasannyalaze ne bamala obbitwala ne baddamu ne batandika okukola naye nga amasannyalaze baga disconnectinga waliyo busola butono tegakyayakanga bwe gaali luli ebintu bino mbibagamba naye temuwulira Parliament lwaki temugendako engogolo ne mulaba ekintu ekikolebwa engogolo wulire kiri engogolo nabagamba otambula bwoti Luweero waliwo Luweero Ngogolo Naalongo Yandwe Lubenge Kakooge bye bifaawo we watyo bw'oba otambula bw'otyawo ng'ova wano dda wali kakati waliwo ekifaananyi bwe nakyogera ekya Museveni yali mbw'alimu omuceere n'Abachina bwe nakyogera ne bajjawo Museveni ng'alimu omuceere ngali n'abaceere Abachina ne bajjawo abaceere ku kipande okitegedde eggulo mulaba Museveni geza okube kankukwate yogera bakutenda Museveni agenda kukuba Muganzirwazza nakugamba Museveni sakubuulira ogenda kutya Museveni kiro yabadde ne mutabani we nga boogera ku kifo ekyo ekyerubenge nze Museveni sikutya totawaana nakukuba simu yange mbuno nkutye totawaana wulira abadde yambulookinga ate kakati ye yanzijeeyo yakubye wamma wulira yabadde ne mutabani we nga boogera abaana babadde mu safe house ezizino wammanga Kireka Mutundwe Mbuya ne safe house ez'endala bajjeyo abaana 220 ne babatwala engogolo bagenze kukola buli muntu agenda engogolo bwe bamala okumukozesa bamutta be baatwala abagenda n'ebyokulwanyisa bwe baatuuka Kongo bonna babattira Kongo saababalaga mu keesi ne babagulira amakeesi ne bagamba abakongo mbunno UPDF esaabayeekera saababalaga wano kati era Museveni eggulo yeekazi nagamba 220 bangi temuddamu kutwalayo baana balala temuddamu waliwo n'abasirikale ba UPDF abaagudde mu ambush Kongo ne babatika mu bimotoka ne babatwala engogolo emirambo bagitutte engogolo waliwo obutawuni busatu waliwo akasooka nga waliwo abasirikale waliwo akokubiri naye waliwo ey'okusatu esembayo eri mu Kitoogo gye bakolera nuclear Museveni gyakolera nuclear n'aba North Korea okitegedde kati nze Museveni tantiisa Museveni juzi wabadde ogenda kuba NSSF kati oyagala kuba Muganzirwazza geza okube Muganzirwazza ekiro kya leero okakase goloza nsaaga kali mwena muba temunnajjanga Museveni ali awo kulanyinaga mutana Katongole ngataze kirabika leero tamanyi kyengenda kukola bakulimba
bakulimba geze okube muganzi lwazza wamala bayo batuteye ebimotoka 3 eby'abaana babadde abaana 220 bonna babatutte engogolo bw'otuuka engogolo toddayo kufuluma kubanga tebaagala oyogere biki byowalaba oba biki byolabye kati abo abaana 220 okujjako Katonda byaleeta waliwo omusajja gwe bayita Tom Butime enamba twabadde twagitadde ku page bw'oba tonnaba kufuna ku namba ya Tom Butime leero mukubidde essimu n'agaana okukwata mukubidde essimu n'agiswitchinga off mukubidde essimu Tom Butime n'agaana mbadde njagala mbuulire Tom Butime ekintu naye kankitereke kubanga kisaana nga muli end to end si kyakwe exposinga nandibadde nkibawulira n'okimugamba naye wifi ejja kuvaako eri 0772 49 37 31 37 31 0772 49 37 31 buuza Tom Butime byonna byeyagala omubuuza mbuna tiisa okutta ennyonyi ne basajja mmwe mujooga kale singa obadde otiisa nzooba bingi nnyo ebyabadde mu mawulire waka musimanyi erusaze emmundu yabbiddwa emmundu mmwe muwulire security alert eno abanene mu magye ebintu ebyo byokubba emmundu mubiraba ebyo nababuulira olukwe lwabyo lugenda kuggwera mu bajjeno bagenda kukwatayo bajjeno mu magye ne mu poliisi abanene mu poliisi nti baagala tandika buyeekera mbabuuliridde wano ekyo kiri wakati wa Museveni ne mutabani we kandiho ne Kayihura mbabuulidde ebyo bye mulaba mbu emmundu zaabuze simanyi bakubye omusecurity esasi simanyi mbuna abasajja mbuno baze ne pisto mbone bamukuba esasi mbune batwala emmundu ebyo Museveni yabirimu waliwo bajjeno be baagala okwetikkula mu magye waliwo abanene mu poliisi be baagala okwetikkula ono omusajja ono wa poliisi jjo gwe nabagambye bamuziise leero ekyenjojo bamuziise leero bagamba mbu yafiiridde mu tooyi abalala bagamba mbu yafiiridde mu woofiisi abalala bagamba simanyi biki bamunyize bulijjo tumugamba muzeeyi weebereremu nga tawulira agamba abo abaana ba people power abo abaana ba people power fuba eggulu y'empeera fuba eggulu y'empeera kigambo kya kitiibwa naye simanyi oba olituuseemu naawe nkumaze mbuno abantu batemyetemye ab'ebijambiya batemyetemye abantu ebuddo naye okumanya abantu nga bazibu ne Bannayuganda bazibu bagambye bwe bati wabula batemyetemye abantu naye omuwendo tetugumanyi naye abazungu bo twabaddusiza mu ddwaliro naye abaganda tetumanyi oba babadde bameka ne bannaye ne musooka ne muddusa omuzungu nga temunnaddusa baganda bammwe naye abantu beebudde ate kino ekintu mwakisusiza kubanga ye abazungu bo twabatutte mu ddwaliro naye abaddugavu tetunnategeera muwendo gwe batemyetemye bagambye abaganda tetunnabategeera naye ayogera oluganda piwa mwakominiketinze muta n'omuzungu ne mumuddusa gwe mutawuliziganya naye lulimi ne muleka abaganda naye mwe bannaye musooke nga abaganda bammwe ani gundi yagamba Kafiru yagamba okutekuba kusosola kuba kumanya musaayibu bane bwe mubanga nga muwulirize ennyimba muwulirizeeko ne ku kadongo kamwali mu message wabula mmwe mwagala kimu mpuuta ani ayina ennene jayo nteekeyo ebyo tebiina makulu ebyo tebiina makulu ebiina amakulu byebyo Kafiru yagamba bannange okukuba kumanya musaayi gwe tebuba busosoze mu kifo ky'okusooka y'abaganda ne mubaddusa ne batukayo ne mukomawo ne mulaba oba omuzungu waali n'omuzungu ne mumutwala naye muli bazibu abantu beebuddo kambaleke byebyo ebimu ku biri mu ggwanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kayomba lwaki bakakyusa okukateeka ate mu bitongole ebirala ate nga ebyokukola biriwa
mu byogera nti bagambye okusinziira Uganda weeri akakiiko k'eddembe ly'obuntu kyekintu ekitasaana kukwatako wakiri mugyewo Bank of Uganda naye tusigaza akakiiko k'eddembe ly'obuntu sewanyana biki ebiriwo biki byokozeeko ku ddembe ly'obuntu biki byokozeeko gwe ne Wangadya ne Shifura Lukwago mukoze eki akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukajjeewo kaveewo juzi omukazi yagambye mbuna akakiiko k'eddembe omukazi w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu yagambye bw'ati kino ekintu kisusse kubanga ba civilian ate ne mukuba ab'emmundu tusaana okulwanirira eddembe ly'ab'emmundu no akakiiko k'eddembe ly'obuntu bakaggirewo ddala Parliament balekewo Ssennyonyi Parliament eveewo tusigaze Kosase ebyo ebintu bibiri ebyo byo babikwate babigatte babigyewo babigatte n'abavubi ng'abavubi be bakulira Parliament kuba temutuyambye mutumenya bumenya mwe musinga emisaala eminene mwe musinga privileges mwe musinga obutabana bakulu mwe musinga okutumenya mwe musinga okutubba Parliament eveewo mutemuvayo Parliament eveewo mwe Museveni mumuleke Museveni tumusobola nkugambye abaali beyita ab'amaanyi kati bafukamidde bali Gulama naye gwe manyi ng'omuntu agenze Gulama nga bagamba ab'eggulama temubawuliriza kumbe bulijjo muwuliriza ab'eggulama Gulama mugiwuliriza firiza hiti kati Museveni ku bizibu eggwanga lye birina ali ku mutabani wa Katongola alaba ate nze atalina byakkola nze aidola amwana babeere bali aido kati gwe alina ebyokukola ebingi ennyo mu ggwanga ondabira ki Museveni ondabira ki bino ebintu byaffe Katonda yawe bituwanga nga byaba aidola ffe tubibeerako bino kati obikolako ki anti TV zonna wazikwereza olugambo omusajja yakoze embaga ya kawumbi wabula tebakubuulira enfa ye eri etya omusajja yakola embaga buli muko yamuwa enkoko n'amuwerako embaata buli maama n'amuwa gomesi n'amuwerako sekoko byebyo ebiboozi olugambo n'omulala najja olugambo nedda ebitufu biva Gulama naye bannaye omuntu alinkubira essimu najja Gulama nankubira essimu nti gundi ayagala kusisinkana oli bompadde olugambo lw'olunaku era bwe muliraba nga nzize mu ssaawa ze sijjiramu nga mumanya waliwo ankubidde kasolo oliraba notification nga si ya ssaawa 12 ng'omanya alina olumwokya aluleese temukuba essimu yange munneesonyiwe Bayibuli egamba ekibi badduka kidduke yensonga lwaki Museveni simuwa chansi ayagala nimberimbe muzzukulu jjajjange mumanyi yafwa both sides ewa maama ne watata bajjajja bange baafwa okitegedde mwena omusaaga nange Parliament n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu babajjewo mwe muveewo kuba mutumenyera bwerere twetise excess baggage simanyi road emigugu ate nga gyakasasiro 26 tuyina emigugu egitumenyera obwerere nga Parliament bane waliwo ebintu ebimu otuuka wano ne bikujira ne bikusobako jo Maction Falls nagise Maction B eruzira obusungu otuuka wano obusungu ne bukukwata obw'eggwanga nabadde ntegeeza eri gundi Maction Falls simanyi Maction Falls mbwe omusajja yavudde eri najja asula mu busiisira n'abaluulu arrest that woman nga mmaliriza muwulire kino ekyabadde mu State House ekisembayo Museveni Joshua Lwere I repeat Museveni Muhoozi Joshua Lwere Bujingo Kakande David Muhoozi mubawulidde abo bateesezza okutta abantu bano wammanga Ssaabasumba w'e Lubaga ow'ekitiibwa Ssemwogerere oyo ye bakakasizza bagambye tamalaako mwaka guno Ssaabasumba w'e Lubaga ow'ekitiibwa Ssemwogerere tamalaako mwaka guno meeting yabaddemu Lwere ne Bujingo ekyo mwe mundeke byenjogera mbimanyi Muhoozi Lwere Bujingo Kakande David Muhoozi ne Kandiho bagambye kye bakakasizza oyo ye Ssemwogerere guno omwaka tagumalaako
oba atya omwaka tagumalaako. Kati Mukama omuddu wo mukukwasizza gwamanyi owekitibwa Ssemwogerere. Father Mugisha eyatta OSFC. Father Mugisha eyatta OSFC. Waliwo abantu babadde baziikawa abakungu bazine beekyangaawo ne beekuba eŋŋuumi. Bannanga omutambirizi yabadde ayinamu yakubye omusajja eŋŋuumi alina engeri gye yajanguyiza wesiko. Bannaye omutambirizi abasajja mubalaba mu maganduula naye bayinamu. Naamugoba n'emisinde. Bannange waliwo ekintu ekiri mu ekereziya ne mu kkanisa mbabuulira. Eri eŋŋumi si ya munnaddiini ayikanibeeti. Eri eŋŋumi si ya munnaddiini ya muntu w'SFC. Kati Father Mugisha weebereremu. Wulira bayogedde statement eno nga bwe ngendo gyogera bwe bagyogedde. Tuba tulina okubalansingamu. Mubajje bagenda kubalansinga Mubajje ne Ssemwogerere. Amaziga gabeere ku Odi Kampala ne Rubaga. Oba ag'e Kampala ge ganaasooka tusembyeyo ag'e Rubaga. Oba ag'e Rubaga ge ganaasooka tusembyeyo ag'e Odi Kampala. Ekyo funa w'okiwandika kiteeke mu akayivu osirike. Lw'onookiraba ng'omanya. Kati mutabani wa Katongola ayingidde tuliyoni zikati. Kubuulidde. Abakulu mu magye bagenda basibako emmundu. Ezo ezibula ezo bagenda zibasibako kuba waliyo n'abasirikale abaabula. Ng'ovudde ku 15 juzi waliwo enkaaga eryabuze. Balinoonya tebaliraba. Munkubire essimu mbabuulire wiriri. Bali awo mu ntebe bagenda kugukira mu State House Gebbu. Museveni ajja kuba ali ku buliri bw'ati yeebase bamukoneko muzeeyi. Agenda okukola bw'ati. Nga tamanyi ne gye bavudde. Bali ntebe tebali wala. Bali ntebe. Nkubuulidde. Ate mwe mulowooza nsaaga. Uganda Airlines balagidde kireewa kiwanuka simanyi kireewa kira. Oyo omusajja simanyi Attorney General ayimirize Kosase teddamu kunoonyereza ku mutemukayana. Temuva ku kintu ekyo paka nga akakazi k'oluba. Omukazi ayina oluba. Omukazi ayina oluba. Mbuno tebaddamu kunoonyereza. Mbuno kubanga Uganda eswala nedda bawadde bigundi bya NRM mbuno byogere mbuno. Mbu Uganda Airlines mbu yesinga mu Africa kale. Esinge mutemufaayo. Bannange temujja kintu ekyo ku social media. Mukyongeze Balamu yagambe era tajja vaawo kubanga era mutabani wa Katonda ye yamulonda kale sebo. Mbu mutabani wa Katonda we Uganda. Malayika wa Katonda ali Uganda ye yamulonda. Bannaye Mukama waliwo abantu abeesimidde obunnya naye nga tebamanyi. Ezo ze security alert zembadde nnyina. Muganzi Lwazza kiro kya leero. Lwere munnaddiini ne Bujingo ne Kakande bannaddiini bateesa okutta Ssemwogerere nga bakwataganye ne gavumenti. Kale Mukama ez'ensonga tuzikwasizza sala omusango ogwo ogw'ensonga. Tugeze mu kigambo kya Katonda tusigazaawo eddakiika eziwera ssaawa nnamba. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwa leero taata. Lwaleero olunaku lwa Sande. Tuli mu service, tuli mu kigambo kyo newankubadde tugendako mu mbeera eza bulijjo. Kubanga zitunyigiriza. Zituleetera n'emyoyo gyaffe okukeŋŋentererwa. Mukama yagamba Yoswa naye sooka oddemu amaanyi oguma omwoyo. Kati bino tubyogerako kubanga olumu bituleetera obutaguma mwoyo. Kati tubyogerako ne tusobola n'okuguma emyoyo. Kati Mukama tumaze okuva mu bubiri. Twagala kigambo kyo. Leero tuli mu kitabo kya Luka essuula 1:26 kutuuka ku 3. Tuli mu Samwiri ekisooka 10, 13 ne 14. Tuli mu Samwiri 16:11. Mukama nkusaboke osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo. Leka ekigambo kibeere ensigo ennamu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda yenze bye natusabye. Amiina. Now, olwaleero nziza okukugamba gwe ayina kyali naawe atannaba kubaako kyoli gwe alina mu ku ssente
gwalina obufumbo gwatannaba kufumbirwa gwalina omulimu naawe atagulina gw'omukulembeze naawe abunoonya obunoonya wenna kintu kyonna ky'oyitamu ng'olina wooli kansooke ku baalevo eziriko waggulu abawulira nga muyinamu abawulira nga mulina obuyinza bungi mmwe mutufuga era musobola okutta bye mwagadde musobola okusibako abantu emisango ne mubasiba awatali nsonga musobola okubasiba mu bimotoka emmotoka ezi loole ezi ze zaatutta abaana bonna nga bwe bagatta bali 220 bagendedde mu loole 3 naye bonna ba political prisoners tebalina kye baakola omusango gwe baakola kuwagira muntu waabwe gwe bawulira gwe baagala kaakati njagala mbabuulire bw'oba olina ekintu kyonna ky'olina mukama kyakuwadde okubaako ky'okola kikole ng'oleeta positive change kikole ng'oleetawo enjawulo ng'eweesa Katonda ekitiibwa kale waakiri ng'eweesa Katonda ekitiibwa ate n'okutakabanira okukolera abalala abali obubi nabo okubaako we babeera bw'obanga olina obufumbo ng'otudde mu bufumbo mirembe ng'oteredde kati bali abakubagana abeegoba buli lunaku emisana n'ekiro tobasekerera bawe buwi ku magezi wakola otya okufuna obufumbo nga gw'olina omwami Naye akwagala omanyi waliwo ebigambo olumu ebikwekonako n'owulira nga ngamba mukamagana amafuta ate ngagaso omanyi Bayibuli gamba nti omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi omuntu yayinza okukugamba ekintu n'omugamba nedda mukama ekyo sijja kyogera si buli kimu nti n'okyogera omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi n'omugamba njija mukama kakati ekyo nkireese gwe omusajja leka kwewaanira kuba n'olwokubanga mukyalawo akwagala nnyo nedda olw'okuba mukyala wo akuwulira nnyo mukyala wo mugonvu nnyo mukyala wo toweeraga towugira nnyo kubanga mukama eyakuwa oyo yali Katonda ye yakuwa ekisa ekyo olumu abasajja abagezi babiri baali badibeitinga okuyita mu luyimba Masias Walukaga ne Kiweewa nani ne Sebbaale bana nali njagala Sebbaale naye yantama wulira bayimba oluyimba nga badisikasinga ku kyo obufumbo omu n'abagamba bannaye kambabuulire nze leka ngende empase mu kyalo mukwano naye namugamba naye togenda kujjayo mirembe mituufu ne mu kyalo kakati balunda bayaayi nze ddoola gwe naleeta ate ye naleeta ddenge ne badisikasinga n'agamba Kiweewa n'abagamba mmwe ate mwenze tekambabudde nze gwe njagala ono nga yatomera empagi mu kanzunzu awo n'atereera oyo nga bamuwooba n'atereera oba nzigasa ennyimba n'agamba bw'ati nze naleeta ddoola ne mujja mu kyalo kakati ate ddoola gwe mugamba ow'omukyalo nti ye wali ab'empisa ani yamulagira okuvuma nzebba kati bwensigazaamu sikuulu fizi n'ezawaka balansi asigaddemu munywamu mwenge nga ye ebintu bikatalibana byamuttabula ng'onaagamba nedda bw'oba oyagalayo ku mulungi ddala naku ojja mujja mu kyalo nga ye Masias agamba mbadde manyi gwe namuwasa anfumbirenga bane twanyumirwa debate eri genda ogiwulire gyeri ku social media kati gwe wulira wamma waliyo abantu abanoonya ekituufu kyababula kati gwe alina ekituufu teweemulisa kubanga kyali kisa kya Katonda kye kyakuwa obufumbo yamba munno naye akifune musabire mukansolinge bawe ku magezi waliwo omusumba omu eyali mu kansolingi omukyala najjanga omukyala ayogera ng'ekyalaani ekisajja kinkubaza olumugambako ate nze embeera nesirikidde kakati nze bwembanga nesirikidde nga yava eri nga jasambasamba jawunya omwenge nze ndi mulokole pasita n'amanya nti ono omukyala ayogera ng'ekyalaani alimba abeera tasirise ye yavuma kansolingi pasita yamugamba bw'ati namugamba mukama alina ekintu kyaŋŋambye nkugambe olwo nategedde omukyala olinga ayogera namugamba ngaalinga kacapizo nga yatandise kwogera waliwo akalango kyakola omusajja yamukuba oluyimbu simanyi ntunda ki ate tumpadde sente
sikwe kusirikako. Pastor namugamba mukama akugambye omusajja oyo waddamu okudda ewaka ng'obatika amazzi ate togamira ate togawanda. Owulidde nti Pastor yanoonyayo ekintu mwoyo w'amagezi. Mukama si ye yamugamba naye mwoyo w'amagezi yafuna mwoyo w'amagezi amanya ono yatinkuula omutamiivu. Kati gwe mutamiivu otinkuula waaki? Kubanga gwe wagenda okufumbira kiwafumbirwa mutamiivu guma. Namugamba bwajjanga obatika amazzi ng'osirika. Munnange omukyala n'amalako wiiki n'akomawo wa Pastor namugamba Pastor oyina Katonda omulamu. Ate omusajja akyankuba. Katonda kyekugamba kyekyo, Katonda akolera mu mazzi. Pastor n'amanya. Kati abantu abamu basaana counseling nabo basobole okukakananga n'omusajja akomawo agamba omukazi atakyanvuma. Namubuuza ne bannange gwe mama wire tomugamba mbuno yali taata guningezezaako bugeeza kuba simanyi mwana waabwe bwe yali nze abange babayitanga mannya gange. Namubuuza mama wire kiki ennaku zino nga tokyayomba kina oba munaenda kanze ndi mulokole. Nze mukama kati ennaku zino yampeta sikyavuma bantu naga kati bwe buba bwe bulokole ku Sande nange nja kusaba. Okitegedde? Counseling kigambo kitono. Ekigambo omwoyo w'amagezi yajja kati yamba banno okukula. So si kubeeragirako. Oli osanga bamukuba nga gwe n'oteekamu obuyimba obugiro n'olyoka olumya abayaaye, si byakulumya abayaaye. Abadde Katonda yakutuusizaawo bw'oba oyina essente ng'oyinamu 10 osobola okufumba nga mwene ekonome okyasobola okuyiwa emmere. Teweeragira kubalirwana kuyiwa nnyama. Kubanga ekyo kintu kiba kibi. Toyiwa nnyama ng'omusajja nga famire yabuliddwa wali ne muwogo. Gavumenti yalonkinga muwogo naye waliwo n'abatamulina. Kati gwe kikuyiisa ennyama sebo oyimirira n'eno n'onyimunguza mu seffuliya bw'oti n'oyisaayisamu n'olyoka oyimirira mu mulyango n'olyoka oyiwa seffuliya ne balengera ebifi by'ennyama nga bimansuka. Olyoka okakasente ate mmwe mulinamu. Nedda. Mukama yakuwa ekyo ekisa ebyo bituuseeko lwa kisa si lwa kuba okola nnyo. Kati naawe ali obubi essaawa yonna kisobola okujja nkyatema mpangi ngende mu bubaka. Njagala mbijje mu mbeera eno yennyini eya bulijjo tugende mu Bayibuli ng'obitegedde. Gwali mu bukulembeze nga Katonda akuwadde ekisa. Okyalimu. Waliwo abamu nga yabajjamu naye nga mukyalimu. Nga Mukama nkugambye Mukama yajjako Sawulo obukulembeze naye n'asigala nga waali. Naye ekizibu we kiri abantu abo bwe batyo bongera kulumya abantu kuba omwoyo omutukuvu takyabaliko. Lwaki ogenda bw'otyo nga abantu bakuwanda olulusu n'omwana wo waakiri newankubadde omwoyo omutukuvu yakuvaako waakiri lowooza ku bazzukulu boolese. Njogera ne Museveni tokyaliwo. Naye okimanyi nti oyina omuzzukulu ow'emyaka oyina omwana asoma. Naye gwe Museveni gwe okimanyi. Naye Museveni nyinza okugamba ekigambo naye kansirike kubanga nja kujja mu kabokisi ngenda kikuwa mu kabokisi ko olwaleero okakase nti ate nze siri keeki. Wamawulira Mukama bw'abakuwadde ekisa n'obaako obuweereza bwonna ne bw'oba chairman ku kyalo. Kola n'obwesigwa kubanga ekyo ky'otuuseeko abadde Katonda. Mukama asobolera ddala okukikuggyako. Mukama takuwadde ebyo olw'okuba oli mulungi nnyo. Mukama teyakuwa oyo omusajja olw'okuba oli mulungi nnyo. Mukama waliyo abalungi abalemeddwa okufumba. Waliyo abagagga ababuliddwa abakyala tolowooza mbuno omukyala alina obbeerawo kuba oyina ssente. Waliyo abagagga abatalina bakyala. Waliyo abakyala balina figa neyinga walayi nga talina musajja yabula. Kati bw'oba omulina tokisussa. Wabula yongera kukola bintu biweesa Katonda kitiibwa. Wulira. Mukama Katonda essaawa yonna ayinza okuggyako ekintu ekyo kyewulya kyeweepankisa. Asobola okikuggyako. Olina amaaso gonna gabeera mu kiwanga n'olyoka ogatambuza n'oziimuula banno ne bagamba bannange omukazi ng'aziimuula ng'eriiso likuba bwe tiriringa eritali mu gundi.
bagamba bannaye ulira obudde buyinza okukyakabuka ne kakugwa mu liiso ne bagamba bannange lyayonoonese ku beesi kuba kati beesi bw'ogenda okugipima gundi sentimita kakati ogenda okugipima wala ate tiyenkanankana kilogulaamu tugijjemu. Omanyi abasawo balina ebintu byabwe kuba kati tikyali sentimita efuuse kilogulaamu tugijjemu tukusanga ng'olabisa limu nga mundu anti emundu bw'oba oyagala okuba tageti otunuza limu nokuba Museveni esasi mu luba genda bw'oba okuba tageti totunuza maaso abiri bwoti n'omulengera bulungi nokuba Museveni esasi mu mutwe ne bagunonya ne bagamba oba gwagudde wali mu mupeera omutwe gwe guliwa aba omutwe gwa Museveni guliwa nga wagukubye kuba ye muntu gwenjagala bankubira esasi mu mutwe era gwengezaako ebyo byonna. Omuntu yagambye Mukama yagambye kakooza bw'ogenda gamba Mukama Katonda atuyambe takkirizanga Museveni ku mulyango gw'eggulu. Oyo omuntu yategedde ekyase kakooza mu sipiiki mulimu yagambye tugambire Mukama nti Museveni tasemberanga ku kompawundi y'eggulu ku lubalaza ku kikomera tayimirirangawo. Bamulowooza nze atayagala Museveni nzeka abantu beebuwa maggolo twetamwa Museveni mwenno musaaga. Mukama baba akuwaddeyo obubaka bwa paalamenti akuwadde obulamuzi akuwadde obupoliisi. Omanyi abantu abagala okubeera mu poliisi omanyi abasoma abaalemwa okugenda mu okuyingira poliisi naye mumanyi enjagala gye nayagala amagye ne poliisi nze kubanga nabikuliramu taata nga buli lwensumukamu bwe nti ng'ayuzaayo kombati yeemu ng'agintungira nze mu kiraasi P1 nasomeranga mu uniform sankala oba plain green plain oba chuba nga nzine ebika byonna waliwo chuba waliwo sankala waliwo plain green plain nga zonna nzirina nenga agala nga nze mpulira nze maje nze fitwali maje nga tuli maje nenga agala gansuba poliisi yansuba naye nga nabikola nembikola mu bwannakyewa nga ntula ku poliisi awo ne muzeeyi nenkola bwenti netukola bwenti netubega abantu netubega ono netumukwata netubega oli ne bamukwata netubega n'emmundu n'agikwata nga kyenkola nkimanyi nga kuba kyandi mu mutima kyagaana naye waliwo wano nga wakozesa n'ebiwandiiko si bibyo n'oyingira n'omukola nannyini byo n'alemererwa oyingira kyali kisa. Ulira obuwanvu bwo n'obulungi bwo si bye bikutuusiza ku ebyo okukola ennyo. Munnange ffeno mu Amerika tukola nnyo tetwebaka anti munnange kyova olaba nga nsobodde okuzimba ku Kampala Road. Bonna abakola ennyo balina nze munnaye Katonda tannyambye nze neekoledde ezange kubanga twabeera e Boston ffe twakolanga misana na kiro nakolanga nga siwummula kuba nali nina emirimu ena bwe nva wano nenvuga emmotoka neŋŋenda eri nenvuga eno naye omanyi oli eyagivuze ne bamukuba oli eyasumagidde ku siteringi ne bamukuba n'afwa. Nedda si magezi go si maanyi go si kufuba ku abadde Katonda. Wulira kyonna ky'olimu Katonda. Wulira bw'osoma ekitabo ky'Abassekabaka ekisooka essuula ey'ekkumi olunya olw'ekkumi baali bamaze okufukako Sawulo amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Bayibuli egamba bw'eti sigenda somayo olw'obudde ogenda genda obisome. Bayibuli egamba bw'eti Sawulo ne bagenda omuyita wali okumutikkira ne bamunoonya ne yeekweka ne bamunoonya. Bayibuli egamba Mukama n'agamba Samwiri nti yeekwese alina we yeekwese awo mu bintu mugende mu mukime mumuleete mu mutikkire. Yali naggalabi ne balyoka bamuleete naggalabi ne bamutikkira. Naye Bayibuli egamba nti bwe bamuyimiriza mu bantu abaaliwo enaggalabi nga bw'omanya enaggalabi bwe kiba nga bwe wakiraba wali ku misinde juzi. Bayibuli egamba nti Sawulo yagenda okuyimirira ng'abantu bonna bamukoma ng'omuwanvu ali wamukoma mu bibegabega nga musajja muwagguufu nga munene nga muwanvu nga bamukoma mu bibegabega. Samwiri kabona Samwiri n'ababuuza naye kabaka mumulabye. Abantu bonna ne bagamba walayi oyo ye kabaka wa Isirayiri kimugwanira. Oyo ye kabaka wa Isirayiri nga omutwe gwe gusoolobye mu mitwe gy'abalala.
Sawulo ne yeetuukamu ne n'akiwulira buwulizi nti abadde alina kubeera kabaka kubanga muwanvu. Bayibuli egamba yali musajja mulungi nga n'amaaso ge malungi nnyo nga muwanvu nga mugulumivu bulungi bw'ati nga bw'ayimirira ogamba bannange ono sali musale omugenzi naye bannaye sali musale yafa. Naye senga tumulabako ku nguudo za Kampala waliwo ojjeno gwe bajja okukuba essasi mu mutwe nja kwogera kuba kakati we ntuuse empeddemu essuubi ngamba omusajja yaliira ddala muganda we ennyama oba yamulya mu kyomo kubanga nali mmanyi tajja tuuka saa zino nga tannamubika omusajja tannabika muganda we naye yafa. Naye kabatande atambuleko ku nguudo za Kampala oliba owedde kubuulidde wamawulira naawe sodo nja kukuwaayo gwe wambikira mu kitaawo. Wamawulira Sawulo yatuuka ne bwe yatuula ku ntebe yawulirira ddala nga nkugambye Samwiri yababuuza kabaka mumulabye nti weewaawo awangaale abeere omulamu kabaka wa Isirayiri. N'abagamba naye mumanyi kye mugenda omukolera mugenda kuddusanga ebigere nga yali awulira futa nti weewaawo kye twagala. Abaana bamwe bajja gendanga okumuweereza nga okubalabako bafunayo kaliivu katono weewaawo naffe kye twagala tumuweereze. Bannange munaatoolanga ku byammwe ne mumuwa nga ye takola atudde butuuzi weewaawo ekyo kye twagala. N'agamba bannaye mukyagira naye kabaka nti weewaawo ffe kye twagala. Sawulo n'alowooza nti sayizi ye obunene bwe n'obulungi bwe bye bimufudde kabaka. N'atuula mu ntebe n'akola Katonda kyatamutumye. Kati wulira Katonda kye yakola. Yeerabira nti obunene bwe n'obuwanvu bwe si bye byamuweesa obwakabaka wabula kyali kisa. Kati kabaka Katonda n'akola bw'ati. N'agamba Sawulo ekyo ky'okoze nga Sawulo alaba mu Isirayiri temukyalimu muntu wambala ye temukyalimu muwanvu amwenkana kubanga ye obwongo bwamuwa nti kabaka atiwa kuba muwanvu nga munene ate abawanvu bonna baweddeyo ye muggalanda waabwe. Kati Katonda n'akola bw'ati n'atuma Samwiri mu ssuula y'e16. Bino biri mu ssuula ya 10 batambulako onula essuula 6 nga Sawulo avudde ku mulamwa. Wulira Mukama kiki yakola. N'agamba Samwiri kati kirabika ono omulenzi alowooza sayizi yeekola gye nayimirirako. Kati genda ewa Yese, genda mu nnyumba ya Yese gye ndabye kabaka omulala gw'oba ofukako amafuta. Bagenda okutuuka nga newa Yese waliyo ogulenzi oguwanvu era kasita gwajja guti kwe Samwiri anti Sawulo bulijjo alowooza mbuno abawanvu baggwayo n'abanene. Ono leero amusinze, ono ye kabaka wa Isirayiri. Mukama n'amugamba abawanvu kye bankoze nkirabye. Togeza n'omufukako amafuta gange. Amafuta ga bbeeyi si gwe wagagula tegakyagulikako togakwatako. Si yoyo. N'agamba wangi ate luli nga wagira nga walonda muwanvu oli omunene. N'amugamba nkugambye si yoyo tomufukako mafuta. N'aleetayo omuwanvu addirira n'amugamba si yoyo. Bayibuli egamba bweti n'abayisaawo batabani be bonna 7 of them bonna Mukama n'abagaana. Baali ba giant, baali ba general, baali ba ki, baali ba nga bamanyiddwa. Mukama n'abagamba si yoyo. Ne bagamba baweddeyo. N'abuuza abaana mmwe tuweddeyo era tulina kyakukola, tulina option muffe mwolina okulonda tuweddeyo. Nga tebamanyi nakumanya nti balinayo ne muganda waabwe nga ye tebamubala. N'abuuza Yese, wamma Yese be abaana be wazaala bokka ku mwembi ani annimba? Katonda yannimba oba mmwe? Katonda ngamba waliyo omulala. Ko Yese nyinayo akayongeza, kali kayongeza, kali na munte, kali mundigana, genda oleetaako. Baakaleeta nkubamu akafaananyi engeri gye twalundanga eddente. Ojja olubuto nga tetusiba mu masaati. Ekkundi liri bweru. Olidde gaffene, olidde ebikajjo bikukulukuseeko nga tuliko enkubo bwetu nga tuli ba bikuubo ba chekiti. Ffenna tuli bwetu tyogetuuka waka nga akabuto keereese
mubbye gaffene mubbye ebikajjo mubbye biki mulidde biki ne balyoka baleeta kabaka ng'ayina olubuto ne bagamba mukama namugamba yoyo yes wulira nabbi yagamba bw'ati tetugenda kutuula ffenna tuyimirire paka ng'oyazze lwero olunyiriri olw'11 yagamba kakati kiri bwe kiti tetugenda kutuula anti mubadde mugamba muweddeyo mwenna musituke bagende bamuleete bwe bamuleeta tutuule ne balyoka baleeta kabaka ng'alina olubuto mukama n'abalansinga booti ng'alaga Sawulo obunene bwo si bwe bwakulonza obuyivu bwo si bwe bwakulonza okuba jeno si bye byakulonza mbusimanyi mbuno mbuwalwana nnyo eruweero kati otujooge mukama nakkirira wansi mu ggeto nagenda ajjayo kakwerege n'agamba wuuyo naye bajjeno bye bateesa okukola abitegeera mangu naga kwegamba ekyo kye bagize okukola ate nga basaaga tebajja kunfuna ne batamufuna kubanga gwe walowooza nti okulwana eruweero ne Mozambique simanyi okukuba emmundu mbwe ekyo kye kikuweeza obukulembeze bwa Uganda era ne baleeta n'eŋŋombo kati ani ayinza otufuga Uganda efugwa atali w'amagye nga tuli w'amagye naye tinamwe temusaaga naye bannaaye ab'amagye bakitegeera ddala nti eno atali w'amagye asobola okufuga Uganda kuba yagifuga dda atuuka awantu bw'ati abantu ne bagwa eddalu kiki genda osome Bayibuli nti awo abakyala mu kibuga ne bayimbanga banange kyalenga ekya Dawudi kyalenga maama kyalenga maama nti kiki Dawudi assa 10 Sawulo ye yattayo 10 awo yattayo 10 nga ziizo naye omwana Dawudi assa 10 naye mmwe Museveni bo baali balowooza ng'okubeera bajjeno kibawa mandeeti okutta bannayuganda gwe kasi tozannyira mu kisa mukama kyakuwadde kati akikola opposite teri kiruma Museveni kugenda kulaba Bobi Wine oli Bobi Wine leero abuuzizza ab'ebutambala ne bannange entambula ye eri etya entambula yo yakyukakyukamu oba kiki nkalabye leero simanyi kabadde kalwaleero abuuzizza ye entambula eri etya kuba luli nnyina engeri gye nakolanga nga nange sibitege naye kakati kiri kitya abayisilamu ne bamugamba kiri okke kiri okke ne ŋŋamba kyekyo naye tamanyi kye yaba Bayibuli egamba nti awo omwoyo omubi ne bafukako Dawudi amafuta omwoyo n'amukkako kati omwoyo bwakukkako Bayibuli egamba nti okyuka ofuuka omuntu omulala kati ate n'omwoyo omubi ne gugenda ewa Sawulo Mukama n'alaga Sawulo nti si lwakuba oli munene nnyo si lwakuba oli muwanvu nnyo si lwakuba oli mutemu nnyo nti ekyo kye kikuweesa obukulembeze bw'eggwanga kati ate tusobola okuleetayo kakwerege okuva mu nnyumba ya Yese ekyokuba mumanyi mmwe mwagala kusooka kumulaba ng'alayidde kololo ab'omwoyo bakkiriza dda baamulaba dda wulira mu ssula yo 16 mwe basizaako mwe bafukirako Dawudi amafuta sebugusajja gu Sawulo gwasigalako n'oyingira essula ya 2 ssula ya 3 genda ozisome ojja kulaba ng'awo wonna Dawudi akyalwana ntalo Dawudi agenda okulwana olutalo nga yafukibwako dda amafuta ekibuga kye kiyitaani nga yafukibwako dda amafuta naye akyalwana ntalo osooka kulwana ntalo yalwana n'ez'omu diaspora naye bannaye diaspora bwe mutaakendeeza entalo kati nammwe nzija leero ndabyeko ogupapula gwa SFC nga guwandiise wakati wa Boston n'ani kati SFC ebya Boston bibakwatirako obwe bya NUP bibakwatirako wa mbusimanyi ayina ebyona andi Dorothy bali ba Luganda banjwemu bana ba Nuupu era I want to appeal to NUP leadership muyingire mu bintu ebyo bigwe baswale mbusimanyi Dorothy andi ayina ebyona
kati abesefu si mubiyingiramu we ebya dolose ne aine byona lwaki temutwesonyiwa lwaki temutwesonyiwa ne mutwesonyira ddala I want to appeal kuba bombi tubeetaga naye mumanyi dolose emirimu gyakoze mumanyi emirimu aine byona gyakoze wabula baagala okutuyingiramu awo okutucyankalanya okutuza eno no ekyo ngenda kunoonya His Excellency oba nzire Kampala nzireyo ngenda kudda Kampala ate nze banankola ebyo ebyakakooza nga ku Maxon Falls nno nayo ki mpitawo buyisi bwe nti nsibira magere nve magere nga nzija wano nga nkomawo wano mala okulaba His Excellency mugambe ekyo ekintu ani yakitutte mu mikono gya SFC ogwo gupapula gwene ogwo guwulire gwe SFC ogwo ngusomyeko ngulabye wamalabayo bw'oba oli mu bukulembeze saavinga ng'omanyi nti Katonda akuwadde buwikisa si kuba oli munene nnyo oli muwanvu nnyo Mukama ajja kukolayo ekintu ky'ova olaba mmwe abakyala ababeera mu maka ne mubonyaabonya ba house girl n'obonyaabonya house girl azokka sawa 10 sebo gwe weebase yazokusekeza gundi sawa 10 ate yebaka sawa 3 e Uganda bwe muvaawo ngo mugamba bananga abawarabu nga babonyaabonya abaana baffe oyo mwana gwe yagulidde Uganda gundi omuwarabu ye yagudde bwe mubabonyaabonya nnyo Mukama akukolayo ekintu Mukama akukolayo ekintu n'ogenda ofiirwe wammwe ng'olina omumalayo ewiiki ogenda okudda nga ani yayimba basudde tekayinza mwana wange kugondera mukazi nga kamanyi nti wekalya mukyala kandida tekagenda mugga kusanga banyirira kavayo kwasa kunku nakwera mu mbuzi naye mmwe nabagamba muwulirize kadongo kamu mwagaana anti omwana omubonyaabonya omukozi bw'omukwata obulungi omuntu atuuka n'amugamba gwe jiramu nange mami nedda mami no naye bw'omubonyaabonya ennyo naye abeera awo ng'agamba naye Mukama kale luliba olwo anti yafumba ng'asiika akanyeebwa ng'akateeka wali akamasa okulya akanyeebwa iwa nengo y'omukyala yalagawa ate abasajja tuwumera nnyo ebinyeebwa ku caayi oyo omwana abikwata n'amala obisiika n'abikunya bulungi nnyo bw'ati n'abijjako akakuta nakuletera ng'ekinyeebwa tekuli ku kikuta awo akamasa okulya anti bulijjo omubonyaabonya ogenda okuddamu omugamba n'okugamba toddangayo okunyege awo ng'omanya nti kaakati Mukama yagenze n'alona Dawudi ate mwena mmwe sibatumye ebintu ebyo nga mugamba mbuno Katonda yabikutumye ebyo ebintu si birungi temubikola naye ogenda okuddamu omugamba tekyagambikako anti luli wamubonyaabonya olwo yakuwabidde dde ennaku z'omaze mu maziga oli waka kubanga mwannyoko kakooza yafudde kibwatukira oli ggolooka abawoowe yabadde ampererera abaana wabula abaana itufudde oyo abadde mpagiruwaga maama ndaddamu ddi okulya kanyama abaana tebagenda kusoma oyo yabadde taata yabadde maama yabadde Katonda wange anakati afudde naye bannaye Mukama kale obasenga nze ngenze obasenga Museveni yafudde wakirika kooza n'asigala wakirika kooza nga y'omwana ali eri agamba singa naafiirwa n'omulala ogenda okudda ng'omwana omugamba gwe kakati ezo engoye olumala ozigolola n'oziteekamu katannyenje ng'oziteekamu keesi eri nagamba maama gwe mukazi bw'oba tosobola biteekamu funa omulala gw'obituma kuba tekakati nze ndi muzito bakati ate gwe ate ogenda okulaba oti ne bakukwata omukono togeza kukuba muntu kiki gwe walowooza mbu gali gabadde maanyi go okubanga gwe nannyini waka era olina okujooga abalala nedda Mukama ayinza okuleeta Dawudi n'amuteeka mu kifo kya Sawulo ne yeewuunya nga na buli lwogezaako okumutta tomukwasa Bayibuli egamba olumu yagamba kamufumite effumu nkwase n'ekisenge
nga Dawudi ali kunanga ali awanoonya zikki kwe 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 kwang 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 kwe n'amufumita effumu nakka nerikwata ekisenge nagamba Bayibuli egamba ku olwo Sawulo lwamanya ti ono omulenzi aliko Katonda bwe mba nkwasizza kawuma ne simukwasa kati kino kirala era ku olwo twava wali embwa bwe yali eyotera ne tugenda gonja waakalira bw'oba ojjukira bulungi kyakola bubi nti kawuma yali ali ku kisenge singa teyali ku kisenge effumu lyali kutte kisenge awo Bayibuli egamba ku olwo Sawulo lwe yamanya nti ono omwana kati aliko ekintu ekirala wulira bw'ogenda mu kitabo kya Luka essuula emu Bayibuli egamba bweti malayika yajja najja ewa Maliyamu n'amugamba muwala teweekangaale mimi yiko gabudyeri taarifa ya habari si bwe bagamba mu Luswahili wanchamina bulingi taarifa ya habari bwati wayogera Mukama oweereddwa omukisa mu bakazi bonna just kuweebwa omukisa oweereddwa omukisa just mu bakyala bonna kubanga gwe agenda okuzaala omwana ono agenda okununula eggwanga ensi eno kagamba kati ate ekyo Bayibuli egamba bambi mukazi wattu n'atya n'agamba ate kati ebyo biki tukoze tutya mbu n'atya n'amugamba totya mimi yiko malayika Gabudyeri peke mimi yiko malayika naye kati ow'ennaku zino Katonda n'amala ayogera naye oyinza okulaba mwana muwala bw'akunkumuka aba takyatambula aba akunkumuka bukunkumusi ogenda okusanga omuntu yali atambudde nga yeegolola nga yenna yeegolodde bulungi bwambi atambula bulungi omusanga yeekoze bw'ati alinga nabbanja alina engeri gye yakula bw'ati ne bannaye bannange nabbanja yenna n'alyoka atambula agenda ayimba mu kkubo omwana omuwala oddamu omulaba ng'alinga nabbanja kiki malayika yayogedde naye Maliyamu yayongera kwetowaza kasita yakitegeera nti kibadde kisa oweereddwa omukisa just ozaala omwana ono mulowooza ye yali embeerera yekka ku kitundu Maliyamu si ye yali embeerera yekka kubanga eyo yali kalica n'olwaleero wano kati mu Abawarabu n'Abayisirayiri be bamu kitaabu y'omu era kalica zaabwe zifaanagana enjawulo gye balina eri wali mu mukisa Isaaka yasaba omukisa Isaaka yagamba bw'oli sematula yamugamba gwe ojja fuga munnuke awo ebigambo byokka bye byabaawula bwe biti ne wali we yagobera Agali n'amugamba gwe Agali nkuwadde ekibanja eky'ejjindi Saala mulekere wano asigaze emirembe gye gwe genda eri lino ettaka lyonna lyali lya Ibulayimu n'aliwa Agali avaamu Abayisiraamu bigambo bye bibakyusa naye ng'ebirala n'olwaleero wano osanga wano teri kintu kibeera kivve nga kufumbirwa nga toli ate waffe ng'oyagala obeere kataala babeere nga bali awo nga senga akomawo ku piipiki vuvu bagamba maama tufudde kiki bannange ekyana kibadde kifala bannange maama nnyabo ekyo ekiwala kyonna kibadde temuli magezi bannange muneteki naye nga oyo omwana twamusanganga nnyo ne wiiri wali nedda yali mukwano gwe just oba batufeze tekaba akawaanyi kuba babadde ate mulimu ebivubuka ku kyalo sebe ebyowaana kigenda wali ku ludo mwe bannaye nengeza ne mubasangako ngeze nkusange ku Idisi oyo Idisi wange tozanyazanya Fatuma nga gulimba ssebo bonna ne bagutyaga bannaye oba ate Fatuma yayagaliza ki ono mpale enywera migwa munaye abawala bwe batyo munnange omwalashi ate nno waliwo ne haja we yali amwagala sebo ogwala gwagana anti gufiira kwaka akaboda kumbe wa boda yabasika eriyo olunaku lukya lumusenga akomawo ye naagalanga n'ebirabo nga mulimu ekirabo ekikaaba bannange kati ogulenzi guswala ku kyalo gugamba babalimba nze mbagambye ekyo kiwaanyi
buli amaasira kiwanyi ekyo kiwanyi balabika bagiguze wali kumbuzi wamanga nga bakomawo bayitidde Kampala bambi ne bannaye oyo mwana nga badde fala wafuuya abafala bagamba bannange naye wano ne bamala ne kigeza bugeza ne kigeza bugeza olwo olunyiriri lwonna oba oluse famire oba ogisse era nejogenze tebakuwa kitiibwa bwe baba tebakuzizza omusajja n'akuyamba osigala toyogera kigambo takuleetera kadaama takuleetera mukozi gwabeera omukozi gwabeera biki kibonerezo kibonerezo bamanyi n'okubalangira nakuyamba buyambi gwe senga saakuyamba ani alikuwasizza era abazunguzungu be bajja ne bawasa abo abagundi oyo mu Amerika bamumuwa bannaye Abamerika basigaza ekitiibwa si buwano mu Amerika awasaawo naye gwe jangu gambo nze mutabani wa Katongole all away from United States of Buwama twala empale bo wano ne bakukwatako obuwedde oba ofudde toyinza na kukiroota okitegedde kati gwowulira Mariyamu aweereddwa buweebwa mukisa mu bakazi bonna bali basobola okikulira awalala abaaliwo maybe n'abali bamusinga obulungi bangi naye amala ku acceptinga nakkiriza n'ayiikibwako omwoyo bayibuli emugamba malayika yamunnyonnyola kubanga yamubuuza n'obubi binaabeera namugamba ate kati bigenda kubeera bitya ebyo bigenda kubeera bitya naga guddofaayo waliwo ekijja okukusiikiriza kijja kukutomera kikusiikirize ojja genda okuvaawo ng'okitodde nagamba tenga atofaayo tekikwetagisa kufuna musajja kino ky'okukusiikiriza busiikiriza bwoti na Mariyamu n'akimanya nti aweereddwa obuweebwa mukisa naye mmwe abalala ku kyalo okubanga gwe mutabani gwe maama wa MP tobuuza bantu olw'okuba oli maama wa MP tobuuza bantu olw'okuba oli mukyala wa IGP ate mukoocola ne weerabira nti ne Kaweesi yali IGP simanya assistant IGP simanya IGP twa wawe ate nga Kaweesi yali musajja mulungi newankubadde eri mabega waliyo bye bamwogerako naye yali musajja mulungi Kaweesi era waliwo n'omwana eyakyogera nagamba iri bannange Kaweesi naye ng'ate ofudde nnyo kubanga tesenga obadde ogize n'ogira omwana yawandiika ebintu ku social media awo Kaweesi yali musajja mulungi yafwa kati gwe kyo kyoli abadde Katonda akuwadde buwikisa buli kintu kyolimu manya nti Mukama akuwadde kisa emmotoka zikyusa mu lujjo inawo emmotoka 7 si kwagala kwo zisobola okuggwawo olunaku lumu emu eyinza okukwata omuliro ng'eri mu lujja neekwasa zinne waazo oba osaaga gwe nno osaaga bayinza ogikwata ne batagiza tundula bagitwala tebagiza kati abeera kubanga era agira kulakuba bambi yali musajja mukkakkamu olwatwala tundula ne bamuweesinga tundula buwi wamakwata gundi toba tundula bagikomyawo bagikomyewo oba ebiikamu enkoko babiikemu wonna w'obeera olimanyanga nti abadde Katonda toyimirira ku ekyo kulumya balala toyimirira ku ekyo buli buweereza Mukama bwakuwadde bukole nga oyina omuntu omulala gw'okwatako oyina ssente wabula ezizo zakuduula buduuzi oyina ssente wabula ezizo gwe toyamba newaka ewammwe toyinayo gw'oyamba kubanga weerandiza wekka simanyi baakuvuma gw'omanyi bwe wagenda mu dayasipuula simanyi baakuyisa bubi simanyi bike simanyi gwe Sawulo Bayibuli egamba yayimiranga yabasinga obuwanvu eyamuddirira mu bigere bali bamwerabidde si ab'ekyalo ab'ewaka nga tebamanyi nti balinayo ne muganda waabwe omulala kagenda okujja okafuka kamafuta nga ne bwe bakanoonya tebakalaba oli baamulaba ayimiridde ono baanoonya munoonye nga tebamulaba mu banne taata ye yajjukira n'agamba wamanyi naye akayongeza omanyi waliwo abasajja abazaala abaana Katonda n'amuwayo n'akayongeza n'agamba ninayo kali kayongeza ate tekabisobola bino kali mu kulunda nante n'agamba kooba oleeta Mukama n'alaga Sawulo nti nze nkola byenjagala kati gwakyali obubi Mukama essaawa yonna ayinza okuwa ekikyo ayinza okujja mu ndiga n'obeera kabaka wa Isirayiri
Mukama ayinza okujja mu bikoola. Waliwo omulenzi yali alemedde mu bikoola. Nga omulenzi tava mu kibira buli ssaawa abeera mu bikoola Mukama yamujja mu bikoola n'amuleetawo. Era bali abayivu kibaluma. Gundi amanya Mushega ye yayogera n'agamba bannaye gutusinze. Omulenzi waba avudde mu bikoola kubanga mumulabye. Abaana abaffe tubazaalidde Kololo. Abaana basomedde bweru. Bali wano baakwerega. Ab'Kololo baakwerega. Kati omulenzi afuutuse wali wansi mu kiyanja wali kamwocha. Bw'aba akitutte tukkirize omwana akitutte. Former Minister of Education yagamba omwana akitutte. Akitwale kyonna kubanga munnaye iffe twazaala migunju. Kati mmwe ababunyabunya ba house girl mbagambye Mukama ajja kukola ekintu olibeere wammwe nga wanoba ate awo oba olina kunoba. Kubanga ate olinda azaala abalongo. Oba bw'olinda abakubewo wali. Ate Nalongo bw'aba yakazaala Salongo alina obbeerawo. Tewabaawo muntu ayita waawo. Gundi mwana omu asobola okubuuka. N'abuuka kye kati gwe tuyitawo. Bw'obanga ebyo by'olinda birinde. Omwana bw'omuyisa obulungi naye alina okukuyambako n'agamba nedda munnange sigenda kusiika binyeebwa. Mami yekka yalina okusiika ebinyeebwa. Sigenda kusiika binyeebwa wano. Ebinyeebwa bizibu nnyo. Nedda. Nkuwadde ekyayi genda ku dduuka ogula omugaati sigenda kusiika binyeebwa wano. Kubanga omwana alumirirwako mami. Naye mami ng'abonyaabonya omwana kiba kisalidde mu ntamu. Mukama ali kulaga olunaku lumu gwe yeewanise eyo mbula okuba wasoma nnyo. Ojja kakasa nti nno waliyo abaasoma abali ku street. Waliyo abaasoma abali ku kasasiro. Waliwo omwana omu gwe nabadde ndibeyitinga naye ku bintu ebyo ebyegundi. Ebyo byaki? Ebyo byaguddewo ebyo byakakoozo gwa mazzi. Omukyala ali mu kiyumba. Alina diguli ali mu kiyumba kya Muwarabu. Naye ate waliwo omukazi atalina yadde batiisimu akulira ennyonyi e Uganda. Era kimuluma nnyo omuntu atalina yadde kipapula okubeera MD ng'ono alina ebipapula yasoma simanyi alina ne post graduate simanyi biki ebyo simanyi babiyita batya sibimanyi nabimanya nze saatuukayo. Gwe Mukama yakuwa ekisa nze Makerere nasomerayo pulepu. Gwe Mukama akuwadde omukisa ate oli mu kwewanika ku banno. Wulira Mukama ajja kikukola akikuggyika awa atasaana ate atasaana afiitingewo. Ekyo Katonda akikolera ddala. Ekyo Katonda kyasinga okumanya okukola n'akulaga nti si ggwe yali asinga. Mariyamu ye yakizuula nti aweereddwa buweebwa mukisa mu bakazi bonna. Awo wooli Mukama akuwadde buwi mukisa kati gwe atannaba kugufuna nawe ogugwo gujja. Naye nawe beera ng'okimanyi leka kwewerera naye bannange embonye gundi yangoba naye bannange kenzifuna. Tujja zifuna. Gamba Mukama ndi wano nga bwembonyebonye bwe nti n'emabega wali ababonaabona bangi nga nze senga ompanja bayamba. Eisala Mukama ajja giwulira. Oliba olunda ndigaba ku kime nga n'abakutumiza tebayinza kutuula nga tonnaba kutuuka. Samwiri yagamba temwenna tewabaawo atuula anti muŋŋambye tewaliyo mulala. Si bwe mwaŋŋambye kati temutuula. Oba omwana yali alundiddewa edda twalundanga mitala ku mitala ng'olundira eyo ng'ozitutte eyo kunywa wala naye nga balina tebagenda kuyimirira tebagenda kutuula ate nga tewali masimu tebagenda kutuula mpaka ng'otuuse. Gwe ekyo kyo eyo essala bw'onoogamba Mukama nti Mukama nange beerako kyonkolera tebatuula nga sinnaba kukibeera. Kubanga sibo ne basawulo gye bali abatagambwako olw'okuba be basinga obunene be basinga ebitabo. Era sibo bamanyi okuvuma kati abaana batalina kye bamanyi mu gavumenti bajagaza ki abaana baagala okutwonoonera eggwanga naye mumanyi be mugamba abaasoma kye bakoze eggwanga. Mumanyi kye bakoze eggwanga. Mumanyi Dawudi bwe yatereeza Isirayiri. Naye bane tugenda kunyumirwa olaba Kyagulanyi abeera bubeezi ani Museveni yagambye embuno abaana aba opposition abatalina kye bakola okujjako okuziika
kuziika mbaga niyo manyi bwe tunyumirwa okuziika ngo yo mulenzi wali omanyi kibeera ngo mulenzi aze mu kuziika naye Museveni omanyi ennaku ebeera ku mbaga gy'obeerako nga mbaga kulya na kunywa omanyi obulumi obubeerawo ng'abantu bakutunulira ggwe nga balaba nga sitaani naye omanyi emirembe egibeerawo presence ng'oyo mwana aze mu kuziika bannange bebelegamba nti awo omwoyo omubi ave omuzimu okuva eri Katonda ne gugenda ewa Museveni omwoyo mutukuvu n'agenda emagere bayibuli yeegamba Mukama bawa omukisa buli kyokola kikole ng'omanyi kikole nga Mukama alina ensonga lwaki akikubeezaawo Keezekiya yatuuka mu mbeera ng'alina kufa malayika nabbi najja namugamba longoosa ennyumba ogenda kufa so togenda kulama yalina ensonga zagamba Mukama Mukama atontutte kati nyina abaana b'empeerera tebannaba kutuuka kukola ki kuzijjira wakiri wandinyongeddeyo awo emyaka kubanga kati ate Mukama laba gundi kino yeyina ensonga zalaga Mukama naye gwe n'ogwa ku ndiri nga buli muntu agamba wale bannange leero agende leera bwe bakusanga okutta ekikopo okankana bwoti okiteeka ku myoyo wabula gazzeemu bannange yandiwona kumba oli bubi bagamba leero akutta ekikopo alabika alubuuse ngo oli kutteka naye nga baagala kukusanga ng'ofudde no beerako nga bw'obeera ku ttaka waliwo abatatuula nga waliwo abatatuula nga tonnaba kuwona bagambe nedda Mukama naye wano abantu baatulimba bulimi ti Museveni yafudde naye sebo ng'omusajja ata ne tuddamu ne tumulabako ne tugamba nedda si yeye Museveni yafudde ng'ensi yonna eyagala Museveni afe bannange Janet yatambuza positi ezo feke akawunti ya Janet temugimanyi nze ngimanyi yagimbuulira yonna yali ejjuddeko kufa kwa Museveni nga naye asula naye mu nnyumba amanyi Museveni yafa ng'ayagala afe Janet kati mukazi wattu bagenda mumukubeera gwe nobeerawo ng'abantu baagala ofe naye nga lwaki gwe Mukama bw'aba kuwadde ekisa okubaako kyokola kikole ofune empeera ewa Katonda kikole nga bw'ovaawo abantu bagenda kugatta emikono abantu 100 okuziba ekituli kyo w'ovudde bannange twekunganya wano nga batutte lumbuye nga intaneti tenyuma ate nga yabeerangako kiro naye nga n'emisana intaneti tenyuma naye tugamba bannange tukoze tutya ngenda okukubirako ku muganda wange Masaba nangamba musajja ndeka nemugamba nedda Masaba tugire ndeka musajja tuba tuli awo Mukama n'agenda aleeta spider web oba omusajja yavaawo spider web nalyoka tulakinga ennyonyi ate twaddamu okuvaawo ku social media waliwo awo abantu ne tujja ne tugatta emikono spider web ali gundi ali eno munaye si kwe kugiraagira kaawo tikyalumbu yagenda okudda ng'era nno kale ng'era kale nga akatuli naye banaye mumanyi ng'omuntu essimu ogirabira niwe wagitadde kola ekintu nga bw'ovaawo abantu bakunoonya kola ekintu nga bw'ovaawo presence kiri kisigalawo naye si kugenda abantu ne bakuba enduulu nti oba agende Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebazizza olunaku lwaleero taata Mukama nkusaba abantu bano bonna bategeere buli omu mu mutendera gwali ku levo gy'aliko ategeere nti kibadde kisa kubanga ate Mukama otera okuwa abantu abatasaana waliwo omuntu ataasoma naye nga bwannyonnyola ate munakola ki ekifo nkirimu it's my privilege it's my own gundi omuntu yampa nze mbafuge yampa nkwate ennyonyi kubanga tata wange yafa omu yagamba tata wange bamasasa eruweero yafiira mu nnyonyi kuba yali musuubuzi n'afiira eruweero ng'alwana lwaki muzimba emitima nga nange ndya ku bya tata wange ne mubuuza kati yafiira mu nnyonyi bazadde bange babakuba masasi mu lutalo ku front line nga balwana ate nga ku muntu w'abantu yatugamba simanyi ku lugambo ffe kuva ddanga tulinamu ewaka maama yali musuubuzi olwokuba yali alinnya nnyo ennyonyi n'alwala n'afa naye bannange Mukama tulabye ebinene e Uganda
twali tulabye ebinene emirembe ngalo mukama tulabye ebinene e Uganda otulabize ebintu naye wamma mukama leka bano bba bakitegedde bakitegeere nti bakakkaneko kubanga bayibuli egamba oweereddwa buweebwa mukisa gwaba akola kino naye abasobola okikola bangi waliwo ataasoma amiini nga yakolera eggwanga ebintu ono yasoma ate bannaye nooba yasoma musajja empapula taziraga musajja bwega ku mpapula akusiba naye nga talina kyakoledde eggwanga kale nono waakiri ye baamulabako entale mu sekendule entale yatuulamu kubanga nange tosobola kuwakana nti saatuulako ku Makerere University bw'ogenda n'okebera kamera mpolampola eyo ojja kundaba nga nnyingira mu puleepu yalabikako mu sekendule naye talina kyatukoledde owa sekendule naye amiini yakoma mu pitu ate kyamutuusa mu pitu yali atunda paani ku ssomero kati ng'alina okutuula mu pitu atunde ekibbo kyakabalagala maama gwasiise yatukwatamu awo waliwo n'ebirabikako nti ekyamiini nekinaamiini genda obuuzo wa sekendule talina kati abadde Katonda bw'obeeranga ne chansi mukama n'abaako kyakuwadde baako kyokola nga kirabikako mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abalwadde mukama ndeeta Ssaabasumba Semwogere mu maaso go. Dawudi yagamba nti mukama balase nga bakyanteeseza mu miitingi zaabwe eyo gy'oba obalumba obalase obakuba obusaale bwo nga bakyanteeseza baleme okuntuukako mukama nedda Sipuliyano Kizito Lwanga ye baamutta naye Semwogerere tebamutta Mugisha tebamutta mu linnya lya Yesu Mubajje tebamutta mu linnya lya Yesu mukama naye Mubajje oyo yatuulako mu miitingi ezitta banne naye Mubajje muddiza ekisa musabidde naye mukama Mubajje musonyiwe ate omukuumi abasajja bennyina tebaagala mwettira naye mukama singa nnyo okukuuma Ssaabasumba ne Father Mugisha mu linnya lya Yesu era mukama ezo entuula zaabwe ze batuula okuteesa basanga eyo mukama obafumite nga tebannaba kumaliriza nkwe zaabwe n'abalwadde mbasabidde mu linnya lya Yesu mukama basinkane abawonye ab'amabanja ababanjibwa ab'emitima egimenyese abali disappointed abalekeddwawo bonna mukama basinkane buli omu ng'okuyaya nako bwe kuli mu Kristo Yesu omwana Katonda nze bina tusabye amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire nga mmaliriza Museveni ekiro kya leero ayagala kuba muganzirwazza nno gino emirundi giweze ng'ejja ku ladda naye olwaleero ab'okugikolako bali ku muganzirwazza olwedde weebali mbabuulidde naye bwe mukiraba nga mumanya Museveni bwe mutakiraba nga mumanya nti kati ate nze eno kati nnyingira tuliyoni kuba biliyoni naziganye kuba nange njagala tuliyoni ze. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa tusisinkane enkya ku Mande mu Bible and Politics mukama bw'anaaba ayagadde. Nsigadde ndi muweereza wammwe Asiimwe. Mbaagala nnyo mweraba.